Mwana wa mama webale nnyo kyokola kyamanyi okubeera naffe ku The Buzz Ykee. Tuba tukulaba bulungi nnyo. Gwatana bakusubscribinga muganda wange subscribing onyigene kukadde osobola okumanya buli kimwe ekigenda mu maaso mu ggwanga. Wano tetulimba ku The Buzz Ykee kati muganda wange bwe subscribinze wala ogenda kusanga information. Wano oka ku The Buzz Ykee osanga information. Muganda wange. Nga lero nkuletedde mwana mulenzi Kenzo binje bitambula mu entertainment naddala ku mateeka. Binje bitambula. Kenzo yavuddeyo nagamba nti mukimanyi nti Benda ye president w'ekibiina ekifuga abayimbi ekitwala abayimbi Uganda Musicians Association Benda ye mukulembeze mujukira bulungi ndi yaliko mukulembeze Sophie Gombya yagamba bana yenze tawulu njisuddewo nze bino mbitadde. Benda yali vice we nagamba ngena kikwasaganya bulungi bakulembeze ndoza balinga babiri abakachita ababaddeko bakulembeze ba kati Benda yakivuga muganda waffe yakirimu bulungi era kikwasaganya bulungi nnyo naye ate ekyewunyisa nti mwana mulenzi Kenzo mumanyi bulungi nti yakomyewo mu ggwanga naye ali wali mu quarantine anytime tujja kuba tumubatusako. Kenzo aina music aina n'obuyimbo bupya aina mugole nyimba zitambula nyingi yavuddeyo nalabikira mu katambi nagamba nti ye Benda tasobola kulembera kibiina ky'abayimbi ekya Uganda Musicians Association ekisooka ndi Benda akyali muvubuka muto yakayingira mu bya music yakamalamu emyaka giri ena joka tasobola kino ekibiina kyetaaga omuntu nga baddewo ko nga muntu mukadde amanye bitambula mu entertainment abaddewo amanye ebizibu bya entertainment wabula agambye nti Benda tasobola agambye nti muyimbi mulungi ayimba bulungi ayina talent naye tasobola yakamala mu entertainment emyaka giri ena ndoza 5 kati agambye nti Benda tasaana kubeera president w'ekibiina ekitwala abayimbi wano mu ggwanga. Muganda wange kikyolowooza kwekyo Kenzo kyayogera kituufu oba nawe oyina endowooza yo? Yes, tulina option ya faawo wase ya comment teekawo tujja kuba tukufuna bulungi. Webale nnyo okwekumira ku The Buzz Ykee kyolina okola subscribinga onyigene kukadde osobola kumanya buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga.